Uno Donias yasimatuse omusajja okumurepinga byonna gye byatandikidde kyavudde ku kiwanawa byonna bikuleetedde agenda kubeera nga abikunyumiza maaso awo. Watch to the end ate omala otuwe endowooza yo mu comment section. Byonna emboozi z'e Dubai n'ebirala byonna abyogeddeko naye nga wasibye otya asuza otya gwena omulungi ampuliriza Ochani Media Koli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tubeerabira okunyinga notification bell obe nga notified when take out video empya nyongera bajjukiza mwena abaana abakwata ku luguudo lwa Mutiana Road tulina discount nga lumu March tulina discount mujje batambuze emiwendo giri wansi nga bw'ogiraba mujje tuteese tetusobola kulemererwa mujje tutambule ffenna Jana Airport Pickup nesiga nkutambuze tukyusa ne ssente mwena abaana bakomawo ne ssente zammwe nga mweraliikiridde okubatema ssente ku airport mujje tubakyusize ssente baddiya muzifune nga bwe zirina okubeera ate nga n'ekirala tuzuule omwagalwawo mujje tuzuule abaagalwa bammwe. Jana Airport Pickup mbalinze kambalekere Donias ate mulabe walukuviira ku ntono. Zosobola okugamba nti these are the main points zosobola okugamba nti n'omutima omubi because of this and this. Basooka ne bagamba Dubai ndeetu. Ate batandise kuba kanso taliiwo. Abadde n'omuvubuka gwe yali yawasa. Kati which is which? Neyongera okubategeeza bannange kambabuulireko. Nze like you know oba nkinyonyola ntya. Imagine okumanya abo babisekiso basiru. Eno big gye wamala okunsoberera n'ayagala n'okunkwata n'emuviira mu mbeera. Agenda mpendulira oyo munno omusiru. Mani simaati wakako. Tugamba mwali mulowooza mbu am that shape me? Ati nga gwe big gye aleeta obuwala obutayoza na mpale n'obwebakako ne busuula empale mu nnyuka n'enoonya ekivundu ekiwunya naye nga simanyi gye kivu ngenda okubiikula kateni benti ng'omuze gy'osula ng'eriyo obuwala bw'abawala obuunya ekivundu. Gwe omuntu gwe mbadde nkubiriza okugenda okunaaba nga tonaaba ne nkugamba bulu owunya. Me am honest nze sibikkirira abantu. Abiddugala n'embyoza. Tolinayo wadde mukazi asobola kugumiikiriza. Waleetanga abakazi mu buliri n'obakako okubeebakako. Abamu n'obeebakako n'ogenda n'omuleka omwo n'enjala. Abawala oluusi n'obaleeta n'obanana bw'ekiro kyonna kyonna ng'oyagala bakuweko naye nga tebagala kuwa. First and foremost, tolina respect. You don't respect ladies. Okanya kulaba muntu nze ebyabakazi sibiridde kumanina ogula bamalaaya ba Ethiopia. Just malaya. Wansi weebuulirire nga wenzize kugamba ebbanga lyonna otherwise teriyo omuwala asobola kukwagala wadde kukubeerera wadde kukusapootinga. Gwe mubi gwe atalina mpisa gwalina akamanyiiro gwe munaku. So ono nno bwino egijjo leero oluguddeko ne Shani Buwoomi. Simaati lwafunye abasajja n'ogenda n'okumva obusolo bw'abasajja n'olyoka ofunayo lusunga 10 n'olyoka ovimba ate zonna n'ozigulamu cupa z'omwenge kola ogenda kuvuma abantu ku kizimba kyonna olw'okuba wagenze n'oyonka basajja banno obusolo n'ofunayo 10 n'ogula omwenge n'otamiira wenna n'ofuka ne mu masuuka. Ani ategeera asobola okuwulana naawe n'akwekunda wadde kukulashingako taliyo. You know, umuntu mulungi nnyo nga tomutuukidde. Nze Deshi n'abaliko abandaba maze emyezi 5 kuva mawanda ze Dubai. Omwana oyo tampisangamuuko ku maaso simuyisangamuuko ku maaso. Tuwangadde ne Rama naye nga ne wabeera ku live vibe ye neeyambuka n'ogendayo n'omukoonako mpola bw'oti n'omugamba banno beebase ajja kuwuliriza. Tuwangalira nti nga ne bw'oba otuuse ku mulimu oba bw'osooseewo otabula kyayi osigala mu maaso
omwana n'abaako nekyamubuuza mu inbox n'akugamba baaba kino tugenda kukola tutya lwamatampisangamuko ku maaso simuyisangamuko ku maaso tuva olaba talinayo kyasobola kuvayo n'agamba nti Asiya yakola kino yakwogeddeko just being honest banange kino njagala mbagamba amazima besides my bad behaviors on social media ati mbabuulira you had your own intentions in me lunaku lumu olwo nga ansoberera nnyo avamu bwiriwe n'ajja neyeebaka wange netandikanga n'okwebaka muziire kisiraaniddwe era mbabutiuka wansi nenkulaga nti ndi mukazi wa kiwago nkuba n'okkuba kirabika wandimanyidde tudda export nekerera singa nali nnyo ebitamiiza kirabika wandimdraginze ng'ayinza n'ateekako Big you shouldn't shout for me because you're nothing. Nothing. You could not shout. You're nothing, bogus. Couldn't. I was there for you. The problem is that you did not get what you wanted from me. My intentions were good towards your side. I was seeing you as my brother who has been hustling in Dubai for years. That has nothing. Don't even have this phone. You don't even have a plot of land in Kampala. You have nothing. That's why by the time we started, nakugamba bulungi nekugamba no. Emirumu tetulina kugibeeramu bantu basatu. Twetaaga tuteekemu obutaanda. Obutaanda buno kuyambeko okulumirirwa nti bw'oba ofunye omusaala gwo osobola okusevinga because ebbanga limaze Dubai tolina ky'olina. N'akapoloti ke wagula wasolonda amabugo gaani kati kyali bwe kiti zino ensonga zitandika zitya nedda asatu nde muswala mmale okujja tutandika nedda Bigijwa ankubira essimu aŋŋamba Asiya muganda wange anfunidde ennyumba naye jangu tugenda tulabe ennyumba weebeere ennungi tugisasule tugibeeremu olwo nga nze sente social media zempadde zonna nzirina neŋŋamba saa zino kasita neeyawula ku bannange nja kuba ndaze omutima omubi ffenna twafunidde wamu ebizibu nga nsituka nga ŋŋendayo nga bankubire nga tulambuula luumu nga nnungi yakugenda okutuuka okusasula ennyumba okugattagattamu ebintu byonna byonna ngaennyumba okugijjayo just batuwa ekisumuluzo baagala omutwalo gumu ogwa dirham kati nga ŋŋamba Bigijjo nti kati gwe olina mmeka naŋŋamba ninawo 2,000 n'empunga nga ŋŋamba Smart gwe olina mmeka ye yalina $1,000,000 ku ssimu era n'azintereza obufunze Smart yapanusu 10 Bigijjo n'apanusu 2,000 oba mpulira bulungi nenkwata $7,000 dirham entopinga neŋŋenda nensasula linda ku miliyoni 7 nkuta $7,000,000 Bigijjo aleesa $2,000,000 Smart aleesa akakadde neŋŋenda nensasula ennyumba ne batuwa ekisumuluzo batuwadde ekisumuluzo mu nnyumba teri kirimu temuli kitanda temuli sigiri temuli wadde kikopo ingidde ruumi tuba twakayingira ruumu ako akasajja akasibira olubuto akatunula ng'ekibirikidde akalina obugere obukalinga fooko wansi akatalina njala mu bigere nga katandika walina okumanya buno tugenda kuteekamu ebitanda 3 ate teri kuleeta musajja muno mu nnyumba teri byakuleetamu obufe nsooka nemutunulira mu fesi ebyo nesibigenda mu nnyo lekatandi nemugamba muno mu nnyumba nzezeeka agenda okusula ku kitanda kyange gwe ŋŋenda kuteeka mu katanda akapini nkugatteko abantu abalala waggulu kubanga we mubanga ku mutwalo gwa dirhamu mumpadde nusu 10,000 abantu 2 ate nga negitubadde mubadde kuyalinga ekitanda naye ng'olukaggamu ate zibeekubye empi
sisobola kukkiriza kugendera ku magezi gamwe mu ababuyabuya biru zizingwe mu bulago ennyumba nze agijjeyo mu ceeki ya mukwano gwange ceeki ebawusinge nze sisobola asula mu katanda naye mugamba ogenda kukasulamu naye ekyankula awo nga womanya abanaku ne beekyankula naye ekyankula obudde ne butuuka n'agenda n'avuga emmere yagenda okudda nga amaze okugula ekitanda kyange ekya wansi ntaddemu obutanda era neemulaga nti ogenda kusula nga mukana akatanda nga waggulu mutaddeko abalala babiri wamala okusanga ng'ennyumba yonna yonna amaze okugiseetinga ntaddemu obutanda ntaddemu katensi ngirongoosezza ennyirira neneebaka neŋŋamba enkya njagala mpeere ŋŋende ngule egaasi ngule fridge ngule microwave ngule ne washing machine kati ku makya oli gwayita brother we oba mukwano gwe ow'okukyalo mbu yamutuuza n'amugamba naye mwana omukazi oyo ekintu kyakoze kya ddala ani gwe balonse nze gwe balonse njijjeeko genda mu maaso kati omusajja oyo oba yalolabaye biki ne bagenda n'agula fridge n'agula washing machine n'agula tv ye n'agula ne microwave n'agula gaasi ne kasitoovu kano akafumba n'abireeta mba nkyali mu buliri neebase bankubira essimu nti apataani balina ebintu bye baleeta jooshi byaguze nenzigulawo oluggi ne tuyingiza ebyo ebintu kati nesikiteekako nnyo embeera ne ŋŋamba kireka yeekubye mu mutima n'agamba naye mwannyinaaze mulimu gwakoze gwa ddala kubanga sente nnyingi za spendings awo nga naakasupendinga almost miliyoni nga 13 okitegeera neŋŋamba nti kati katutambuze obulamu luumu tugifunye kati kanoonye omulimu n'abapangisa twali tufunyewo 3 neŋŋamba kati katugendere awo wenaafuna omulimu obulamu butambule kumbe ye alina intentions z'endala zakwagala kwebaka ku ddooni kati munange netubeerawo nali ndi awo nga twakala wiiki emu Alhiba nempita nempa omulimu Alhiba bwe yampita nempa omulimu nentuukayo netukkanya ne bakama bange nga bagenda kumpa 2,700 n'ebisatu ebya transport ng'ewamulimu genda kumpa dirhamu 13,000 omwezi neŋŋamba kati nze nfaaki nga n'okugenda ku mulimu ntambulawo bwetyo ne ntandika okukola ne kampuni ya Alhiba obulamu ne butandika okubeera nga bugenda mu maaso nfuna akasente nfuna komishoni omuntu eyali sirina ngoye nga zonna zajja omulimu ne ntandika okupikinga nguze engoye kubanga nze engoye zengula za bbeeyi si za day to day olwo Biigijo nga taanywesa amazzi sibwe kutandika okumuviira mu mbeera okumuvuma Biigijo we yalabanga kyeyayagala kiganye n'atandika okupanga olukwe mbonze bangobe mu nnyumba ngende ku zi streets z'e Dubai ngonaabonera eyo Biigijo ng'akubira bbaawe smart criminal essimu ajje begatte nnyo okunwanisa ndi mukazi omu bwe nti smart criminal nze nali simuera we yatuuka n'emwaniriza n'enfumba n'ekyayi n'emuwa n'anywa kati nendowooza nti oba yali azze kuyomba naŋŋamba bugambi nti naakava e Uganda naye eri gye nabye naleka akatanda kange gye nali nasasula akatanda omukazi nasanga akawadde omuntu omulala n'agamba naye njagala kujja tubeere wano nemugamba ekisooke nabye naakakola ebitanda bya rooftop waggulu ng'ebitanda 2 ekyali ekya Rama n'ekya Smart nga naakabiteekamu miliyoni 2 Smart najja naye nemuwa ekitanda waggulu nga mwasula kati nze nga simanyi lukwe lwabwe kumbe lukwe kujja kwegatta abasajja 2 abawumbatuutu abaasiraanira e Dubai okujja okulwanyisa omwana omuwala ow'obuwala eyakajja e Dubai nga tanaba nakumalayo wadde mwaka Smart criminal n'abeerawo nze nga sibalinaako buzibu nga nfumba emmere nendya nabo nenkola ki engoye okozza nemboolezaako nga tulinga baawamu kubanga nze wembeera n'abantu Rama musobola omubuuza sirina socialism ne wemba njagala kwoza engoye ngamba Rama ngenda kuteekamu eza white naye bw'oba olinayo eza white leeta nteekemu njoze okitegeera nga wemba nongoosa ennyumba nendaba obuliri bwa Rama nga bukyafu nga nzija kwesuuka nga njoza nga nteekako endala kubanga first and foremost ng'ogyeko Rama okubeera kyali wange ku social media Rama yali under Alhiba management services nga nina kumulabirira ng'omukozi wa Alhiba
Smart wamala okujja n'abeerawo kati abaana atera okuweza weeks 3 kubanga ako akatana nali mugambye ogenda kumpanga nusu 600 nyongekerezeeko nsasule bills kati we yatuuka n'angamba omusaala gwange ngenda gufuna nampaayo nusu zaali 4 zaali 600 zaali 5 yes namala n'angamba we nafuna omusaala ngenda kuba nkwongera nusu 10 nemugamba itisooke tekirina buzibu bro kubanga nali maze olwedde okusasula bills nga ntaddeyo ne cheeki nze nga cheeki sente ze cheeki zibeerawo kubanga omuntu yali yanteekeramu cheeki mu nnyumba yali mukwano gwange ate nga bbawe ye yaginteekerayo ate nga saagala kuba disappointing abantu abo bambeererawo ng'ennyumba ekutta omuliro kati nga sente za cheeki making sure nti zitadde ku account before 10th dirhamu 15,000 buli luvannyuma lw'emyezi 2 kati nali ndi awo nenva ku mulimo ndi mu ntebe ntudde ndaba Smart ajja ne keegi kati mu kusooka natya nnyo ne ndowooza nti alina embwa kubanga obusiraamu tebukkiriza mbwa ate nze ennyumba nali ngisaaliramu obusiraamu butuukiriza okulunda embwa naye tebutukkiriza mbwa kubeera mu nnyumba naffe kati unasooka ayingira ne kakeegi naye ng'ali akayingira nga naakamuggulira namugamba Smart bw'eba embwa togiyingiza muno n'agamba eno si mbwa eno puusi nemugamba naye kati eno bed space enfunda oleese puusi mu nnyumba yaki mba ndi awo abaamuleetera puusi mikwano gye nga nabo bazze bagoberere balabe puusi wegenda okubeera nga bayingira kati Smart yaŋŋamba mikwano gyange bagenda ku vacation naye bagambye mbabeereko ne pusi yawe bagenda kudda mikwano gya Smart wejajja gyamugamba twagala kuyingira mu nnyumba tulabe puusi yaffe wegenda okuwangaalira oba wayonjo ennyumba sibe bagirongoosa nze alongoosa ennyumba nze akuutta ekinaabiro abakazi ne bayingira mu nnyumba n'engatto ne ntuula ku buliri bwange nkyo ne nkimira ne ŋŋamba kankuume obuntu bulamu bano ba stranger omu ku bawala abaaliwo yali atya puusi n'agyekanga akakazi ne kamugamba atogitya eyo gye tubeera Dubai municipality egenda kujja etwale puusi zonna egenda ezisuule mu ddungu zife kati puusi eno agirese ono for rescue njagala ebeere bulungi baleme kugitwala mu ddungu kozi kwe kumubuuza puusi eyo gy'obadde ebadde ewangaalirawa ko ye ebadde esula wansi w'amadaala nensirika kati saayagala kumuswaza mu maaso g'abagenyi be kati abagenyi ne bagenda nenzigalawo oluggi nemusimba amaaso namugamba Smart ogambye bagenda ku commission kugundi ku vacation abantu bakusi bampadde statement endala naawe mpa statement endala bwe babanga bananyini puusi babadde bagisuza wansi w'amadaala oyagala nze asi yangisuza wano mu bed space omuli abantu wano awantu ewafunda sebo okumanya bamanyira bagamba tulage ku masefuliya gogenda okufumbiramu puusi n'ajjayo amasefuliya gange genakuuta agatukula bwe gati abakana bagamba they clean yensiri kati abakazi we bagenda okugula obutano ku Smart naye mugamba munnange nze saako wano puusi nonya gy'ogenda okuteeka puusi yo wantu wafunda wasobola kubeerawo puusi saagala kamanyire kyekyamanyiiza naŋŋamba leeta esimu nemugamba Big Joe amukubita esimu ŋŋaani ye nannyini wano otyo girira mu 10,000 zisasula ennyumba e Dubai zijjayo ennyumba e Dubai olaba tezisobola wadde kusasula partition myezi 2 naye mugamba Big Joe yo nannyini nju eno enju eri mu manya ga Big Joe tegulangako wadde kijiiko oyagala kukwata amasefuliya agange n'amasuwaani mwoba ofumbira emmere ya pusi nemugamba otegeera bulungi naava mumbeera kikazigonza ogenda kundaba olwo naakubira kakazike ka Big Joe simu kajje anti munange begatta babiri mbo baagala kulwanyisa Nagudi deshi nakola olutalo ku lunaku olwo deshi nayomba deshi nalwana deshi abantu abankwata buli yali agezaako okunkwata yakosebwa ku lw'obusungu bwe nali nnina okitegeera ndyoka oli mu kirasi nange endala eno nziina n'atandika okunvuma nange nemujjukiza
ne mujjukiza ekya taata w'obusyazi ne muvuma ne muteeka w'alina okutuula awo napiikinga eno kala ku social media n'enjambala ne ndyoka nkusabulira smart criminal ne Big Joe mukazi we ng'ali awo bonna ne bagata kakota Big Joe n'abeera ng'ayasama n'embukka ne mupacha oluyi ku mutwe ne mugamba gw'oyogera kigwe masikini awedde ekyo wamma bakyogeddeko mbu wabuukanga dragon n'omupacha oluyi ne mugamba kati gwe masiikini alina endowooza erowooza nti okubeera n'eyirizi mu Dubai kwe kufuna ssente naye ennyokolo yakuwa yirizi n'ogiteeka mu bulago togulanga wadde poloti y'ekyapa Kampala nga bakolako olutalo Smart n'agamba nze mumpe ssente zange ze nateekako ne ngamba kati laba bano abanaku b'amasiikini abaludde mu Dubai ne nkwata ATM yali ya CBD abali e Dubai mumanyi akaunti ya CBD njibina na wano ATM yange nenjiwa omu ku mukwano gwa Big Joe nengamba mugende mu withdrawing ku ssente kuno ku simu kuno nusu 10 mu 10 Smart ze yampereza mu withdrawing ne nusu 5 zabadde ya kampe za rent ne bazireta nenzimu wanga amuli codinga nengenda nenkwata emere ya pusi yona nenjiyuwa nembisula sulayo wabweru byona nembiyuwa engoye ze nenzijjayo waggulu zona nensula wansi nemugoba nengamba fuluma genda mvira kisira ntogenda kummanyira kati olwo mukazi we Big Joe nadda oyo Smart mbonye naye tosobola kugaba muganda wange ne mugamba nawe mugoberere ati nabasanga musharinga akatanda nga nsanga mwebase ekiro nga mwena mwekutte ngoloza oyinza okulooza omukazi yebase ne bbaawe ne mugamba nawe genda mugoberere nawe osobola okusulamu ebibyo guno obudde n'otambula n'ogenda nze temugenda kummanyira mbukulu okuba ndi mukazi Deshi nayimirira mu maaso g'aba bavuka bwala babasama nga ndi mukazi omubwenti nga sirinaako mabega mu ntwanwani otyo bintu n'abeerawo n'akuluma ayogera kino n'ayogera kino ngamba kati gwe masikini jeuli nakigamba na mu Lusaya ne ngamba masikini jeuli atayingira mbinguni omunaku abundabunda omukopi nga gwe taliyingira ggulu weetereze ate obwo manyi nti baawa akulumye nnyo Smart criminal osobola okufuluma n'emigugu gyo naawe n'ogenda n'ogoberera bbaawo naye temugenda kundeetako kamanyiro mumanyira mutya ku ssente zenyononedde wano ku nnyumba nsasula biiru zinzeka biiru ze zigwera mu miliyoni 4,800 gwe Big Joe mpa nusu 8 jjukira akaseera kaali kabi ng'obutanda temuli bapangisa nze afaafaagana ne biiruzi ate mugaateko okummanyira ne ngamba tekijja kusoboka kati Big Joe n'asigalawo ne bimuzibirira ewaka naye mu kibira awo nga talina bana kati n'abeerawo nga buli lunaku ayomba ng'omukazi nga ne wasanga esuwaani mu sinki n'ayomba biki n'ayomba paka we yayomba n'atuuka ekiseera n'akoowa mba ndi ku mulimu n'ankubira essimu n'aŋŋamba yali mwezi gwa Desemba n'aŋŋamba nze ŋŋenda njagala kujjamu ebintu byange washing machine yange fridge yange TV yange microwave yange nze munnange ŋŋenda ne mugamba genda ogenda ddi kati munnanga waabawumba tuutu oyo omubuya kati Dubai we dependingira ku ye yakeera ku mata n'asitula buli kintu ekyali mu nnyumba nga we twatandika projekiti n'asitula fridge microwave n'abbiramu n'ebijiko byange n'abbiramu n'amagirasi n'atwala gaasi n'atwala ebintu bye byonna kati nali waliwo emifaliso 2 gye yali yagula naye ng'egyo emifaliso ng'omulala guli ku katanda k'omuwala omulala n'agamba abapangisa abo beebase ku mifaliso gyange njagala gitwala twali mu hoteri nga tulya ne mukama wange we yasindika audio nengipulayinga nga bosi wange awulira bosi wange yanyiiga yaŋŋamba bugambi Hajati tell that Horgan to give you the number and send him what yagamba atya ngako muntu mu bulamu alinga guno ogusajja naye waabanga Allah akusaasidde gugenda leka ekiseera ekyo kikuviire Hajati n'aleeta enamba mukama wange n'amusindikira ssente zaali 10,000 ez'emifaliso egyo 2 gye yali ayagala okuggyako abapangisa abanga agitwale n'asitula ebintu bye n'agenda kati kufulako kwennyini yabinako abavubuka b'oku kyalo gye yakulira wasitula ebintu bye n'agenda nava bulungi ku mulimu ekawungeezi
Ntuula wansi ne ntandika okubaliriramu ne nkwata kadi yange eya ADCB kwaliko dirham 8 ne nyingira market ne ngula fridge ne ngula washing machine ne ngula microwave ne ngula cylinder gas ne ngula gas cooker ne ngula buli kye yatwala ne mbitika ku motoka ne tubireeta nyumba ne nfuna uzu nensala sunna la kabiri nenebaza Allah okubanga nyambululu kibambuliro kya bigi nga tasobodde kuntusaako bulabe nga n'ebiruubirirwanye byeyali by'okuwandiika sunna laaka tebisobodde kukola ki tebisobodde kutuukirira. Deshi nentandika obulamu bwange okuva Desemba. Sijjangako wano ku TikTok nenjogera ku Smart Criminal, sijjangako wano ku TikTok nenjogera ku Big Joe. Nengenda mu maaso n'obulamu bwange kubanga era still ne bwe baaliwo baalinga bifaananyi nga nze yeesasulira rwenti nga cheeki ne we yeetuuka nze nteekeyo ng'oli ne waaba agenda kuwa 7 oba 5 abikuwa ng'omaze kumulemerako naye nga already cheeki nasasudde dda. Nentambuza obulamu paka Allah we yatuusizza ekiseera nangezesa nze omuntu gwe nateekerayo omuntu eyanteekerayo cheeki y'ennyumba yange singa saali mukazi musasuzi saawa zino singa we bankwata ne ngenda mu kkomera cheeki yandibawusinze naye nameekinganga shuwa nga nteekako ssente ennaku z'omwezi nga 5 okukuuma enkolagana kubanga Dubai omuntu okukwesiga n'ajjayo cheeki ye n'akugirayo ennyumba it's a very big risk. Kati abanga bo baali bakitalo nnyo lwaki sibe bampa cheeki eyanzigirayo ennyumba. Abo abantu bennasanga e Dubai nga baluddeyo lwaki ate bamaliriza ng'ate mu nnyumba nze mwendina obwogerero mwe basula kubanga era nze yali abasula nagenda nengula akasawo ka sukali nengula akasawo k'omuceere nengula buli kimu ebyokukozesa ewaka ne badda ne baliya. Ayagala okufumba caayi n'afumba, ayagala okufumba emmere n'agula n'agenda n'agula enva n'afumba n'akola ki kubanga nze Katonda yampa nze sisobola kubeera mu bulamu nga sisobola kubeera wantu Katonda n'atangabirira. Ekyo musobola okukibuuzaako abantu abasobodde okuwangalako nange kabeere oyo Ramawandazi asobola okubannyonnyola. Okitegeera kati tufuna ebizibu bye twafuna werabayi nti ensi teyabimanya ebizibu bimaze kutuukawo bavuddeyo mu kamera batandise kwogera ebitakwatagana kati wansooka okuwulira ebigenda nakamala kusinga ekomera mutana fulumandi mulwadde era wakyogedde Irene wasuze otya. Kati abamu ku bantu abandi okumpi ne bannabasiya oba wandibaleese nenzikiriza kubanga abantu bakulu nemala nenzira ku For You page nentunuuliramu engeri gye balyagala okuvaayo okwagala okulaga ensi mbwe they were there for me yet they are lying. Bano bali mu kuzanya sympathy card nagambye atakulekera tomulekera katogera n'otunuulira ng'olaba oyo omuvubuka loni eyandikodinga buli bu vidiyo nga nyambadde akagoye akampi oyo omuvubuka yali planted by Big Joe. Bufuzi abalaba baleme okuneebakako balaba obwerere bwange nga kati mbo baagala banswame oba nga neebase ndi mu buliri bandikodinge ebyo bifaananyi ne bifu Allah n'ambuusa Katonda wange n'ambuusa si kwe kugoba loni ng'embwa nakagoba nakiro saawa 6 nenkasuulira ebintu wabweru neŋŋamba genda sitaani olunga kati abalabye beegasse bo nga balaba kye balina okukola kwe kubanga ebitundu by'ekyama ebya Doni Asiya bifuluma wabweru. Bano abaali balowooza oba baali nti basobola okukozesa that opportunity okubeera nga balaba obwerere bwange no banange kambabuulireko nze nakulira mu humble background. Nze ku kyalo kyewaffe
ng'ogyeko nti buno obudde abantu just bagenda ne bafuna ensaalwa because of the way I'm blessed okusinga ku baana baabwe. Nze Asiya temunsuubiramu bintu bya buseegu. Kyova amulemereddwa ekintu kyemusobola okukozesa against me, okulaba nga munteeka wansi, mukyalemereddwa. Buli kye mugezaako kalibeera eddogo lye basindika, Katonda mpugula. Kati neeyongera obbategeeza nti mulwana na mukisa ekyo kimu. Ekyokubiri Big Job nize ekimwa, manya ennaku yo. Emyaka 5 gy'omaze Dubai muganda wange tolina kakabeere ka politika ettaka, nnyoko ke yakugulira kankaayana kubanga omuzimu gwa kapeesa gukulondoola. Big Job olina ennaku mu kibira n'ewaka. Wagenda n'ojja e Kampala mu vacation ng'ozungira ewange. Nze wansanga e Kampala Big Job nga ndi mu apartment ya bbeeyi kati nga wende wano bwenti nga nina buli kimu. Imagine ne nnyoko wamulabira mu hotel. Wayagala okumanyira Nagudi. Ne Nagudi g'omanyira nvuga emmotoka paka ewaffe mu lujja. Gwe nnyoko wamulabira na mu hotel. Ku nnaku gy'olina ebizi. Kati yalinga yeevuma na bali abavubuka baayita baganda abaakulira ku kyalo. Olw'okuba bazzeeko eno ewange batuddeko mu nnyumba kati olwo nga ayagala yesseewo okulowoozesa abantu nti ennyumba yiye. Nga bavuma bagamba mwangobange ewammwe okulaba ku TV naye kati mubeera wano ne mulaba TV yange. Engamba Mukama abantu nga bakopi. Nze Big Job, there is nothing you can use against me to put me down, darling, because you are totally nothing. I have been there for you. I have been treating you as a brother, washing your clothes, cleaning your bed sheet, doing whatever. Gwatasobola na kwegulira kyangu. Gwatasobola na kwegulira ddagala lisenya. Banange mu appreciatingeko. Siganye Katonda mbulessinga nnyo ne mufuna obujja. Naye before nga temulaba kutandika kunkola kwataaka, mujjukire ng'ebirungi bye biwiddewo omubiri. Nze Dubai sirina bed space ya muntu gye nali nsuzeemu naye kati Big Job osula mu katanda e Dubai. Gwali obulungi eyamala, gwe Dubai gwe yasiima, lwaki okyazungira mu butanda bw'abantu? Nze Don Asiya Allah yatugezesezza. Nenvaayo e Dubai, naye nze nvudde e Dubai nga I own my own studio room. Eri mu bills worth 4.8 per month. Naye nga nesasulira my own bills. Obadde Dubai emyaka 5 olina ki? Nga n'essimu eri mu ngalo wasolonza ku mabugo ga kapeesa. Kati obulamu bwe mbadde ndiving e Dubai bwadde bubaluma n'abakatonda bwajja n'ansuulako omulimo n'entandika okukola. Allah n'atuteekeramu baraka mu bye twatandikawo okukola kubanga nze omukuze yasooka mu Alhiba ne muzimba emitima ne muwulira nga mwagala kufa. My darling, kambabuulireko. We are the founder of Alhiba Management Services and we are the Alhibas. Trust me or not, Alhiba right now, it's a very big thing that nobody can fight it. Okujijjawo, it can't be. So these people, they just create drama out of jealous, trying to put me down. Forgive them, mother. They don't know whom they deal with. I was born blessed. Temujja kunsobola. Kino kibagamba mu capital letters. Pozi n'ekirala. Fe abasiraamu twamanyira okuwangaala n'obulumi bwaffe. Ewamu n'okugezesebwa. Kubanga ebimu ku bitonde bya Mungu byasinga okwagala nnyo, abigezesa nnyo n'emisibe eminene. Kyova olaba abantu abasinga obungi Breshe afuna ekizibu kitinibu ekitinaggwa n'ataddangulu. Naye kati nze, this is my second time okubanga nayise mu mbeera gye nayitamu. Last time it affected me, but this time around sirina na buzibu bwe nakifunyeemu. Nabadde mukomera nga ndya nze Deshi golaba nga nwanira n'emmere
nefuna 3 plates nga kubusi ndya 2 kakitayipinga ekyo twali depressed asobola waliwo omuntu ali depressed asobola okunyirira nga bwondala ate nga nakava mu kkomera omuntu okubeera mu kkomera omufulumya nga nze nagenda omukyalina kyenagenda so ababadde bagamba I'm back home. Kati katulaba ate abalabe b'ekampo nabo gye bagenda okutandikira nabo gye banaatandikira ate nawo wengenda okuteekera neera ebivi wansi ku ttaka ndajanira omutonzi wange nabwo abantaase. I don't fear anyone. I respect everybody, but I don't fear anyone. Mu nsi ntya Allah eyantonda nentya bakadde bange nentya n'abo abantya. If you disrespect me, I'm going to disrespect you. Sit ya komera as long as sisse muntu. Bino emisango gino civil cases. Ate kati nnakugusse ndinga Mama Jona. Nze nayimirira mu maaso ku musango gwa Makiling. Neyimirira mu maaso ga prosecutor bwenti maaso ku maaso. Nempoza nagenda okuvaawo nga prosecutor agamba mukubire Makiling ajjajjayo omusango. Ne bamukubira amasimu ko emirundi nga 10 nga takwata. Ne bangamba bakuzzeeyo tugumiikirize singa asuuka Mande nga tajje kujjayo omusango tugenda munoonya tumukwate tumusibe okumalira poliisi obudde gwe tukute tukuzzeeyo mu mikono gya deportation yakuleeta wano. Nali ndi awo ne bankubira essimu nenkuba essimu kumba nangamba nti yajjeeyo omusango. Irene ennyonta ng'ennuma Irene naye n'omukono gunfuuyirira zino lipooti fayiro nene. Era ne bantiika ku Lwokusatu ku makya ne baazizaayo ku deportation natuuka ku makya ekawungeezi ne bansoma mu bagenda okutambula era ne ntambula enkeera yaako. Nayingira Uganda lwali lunaku lwakuna kiro zaali ssaawa 4. Kati live zembadde ndaba simanyiwo ndi ku kisaawe Nagudi bamuleeta ku kisaawe leero ekifaananyi kya Nagudi ngenda kibawa. Natunuulidde kano akasajja akanyikawala gyakaleka maama waakwe kawaala nyina akyetunda maama wa Loni akyetunda akola bwa malaaya awe kawaala. Nga ndi wano mu nnyumba atudde ndaba akasajja kali busy ku live kagamba nga wendi ku kisaawe. Nengamba naye Mukama abantu bagadde content nengamba naye anyway nze content sirina kyakukola kabagira bafuna ku views. Ekitegera so ebiseera ebisinga obungi nze siri perfect naye ndi 100%. Teri muntu asobola kuwandiikaako kawandiike bambi tujja keetaagaako kaddemu bambi typing ogambye tuli perfect doni kaddemu ako bajja keetaaga. Buli nsobi gyenguddemu mu bulamu ngiguddemu ku lwange era ngiguddemu by my own prayers. Ndesooka maze okawandiika. Njagala kukola okutegeeza ba motivational speaker b'oku app kuno. First and foremost abantu abasinga okuneeraliikirirako abantu abasinga okunjagaza ebibi I'm living a good life better than you guys. Nako kakawandiika. First and foremost I'm just blessed. Yes. I don't have books but I'm blessed. That it is. Nakazungu oseereza kaseereze. Abaana bankutte egy'emisango giri bearable. Ne bw'obanga gwe simanyi obuzambo simanyi okuggyako nga munteze omusango gwa mada ne munsibako ogwa mada naye mbo computer misuse nga nawe mwennyini awaabira abantu obwa computer misuse gwe mwennyini gwe twalabirako okubanga tumisusinga computer
waliwo nze emisango egitankanga nga I'm very sure 100% into wenyimirira n'omuntu even in court I will beat your hands down darling. Kati bwe mbanga nsobola okuyimirira mu maaso g'omulamuzi w'e Dubai nendeta reasoning capacity yange gye nnina mu lulimi oluzungu n'oluwalabu prosecutor nanzijjako engalo n'agamba khalas sheria kubanga omukazi eyagenda okuwaabira kampani yampini pointinga n'agamba oyo abeera ku live n'akunga abantu badde bakole freelance visas biki kwe tugamba n'ajjayo ne vidiyo zange n'azibalaga n'alaga ba CID ne page zange eza TikTok ne bampita what's your nickname? Nembagamba my nickname is Donny Asia. For how long have you been on social media? Nembagamba I've been on social media since 2019. What are you doing on TikTok? I'm just a mere TikToker who always do challenges. The same blogger on TikTok. Nebangamba no, you have been using your TikTok. You have a company. You are advertising for the company. People to come and do visa. Nebangamba no. There is a company account. If you open that company account and you find there any video of me talking about freelance, arrest me. Nebagenda, nebateka. Bamala okugiteekamo company mukwano. Bagenda okusanga nga siriyo. Ne baleeta video bino bye mbadde mpa abaana ID ku mulimo. Ne bangamba olaba obaddenga okola video ng'owa abantu ID. Ne mbagamba yes, ekyo nkikkiriza. But they are my fans. Bajja ne bansanga ku mulimo, ne bansaba, ne bangamba Don, tuweyo ka selfie, tuweyo ka video. I have to do so for my followers. Kwolo olunaku investigation omusajja yanzijjako omukono n'agamba khalas sheria ne banzijjawo ne banzizaayo enkeera yako ne bantwala ngende empoza emisango emirala nagyo nje malirize n'engenda nagyo nenjoza we namala okujiwoza gyo nagiwoleza na ku Zoom natula na ku Zoom omulundu gumu omulemuziro yasooka okumpuliriza lwe yanta kati who are you okuntiisatiisa mbosisibwangako embanga nsobodde n'okusibwa mu makomera agali international nga Dubai. What are you talking about Uganda? Nga wano Uganda basobola n'okundeeterako different types of dishes mukomera. Biki omukisa gwange gubaluma nnyo mu ba TikTok in-laws muli upset engeri Katonda gyankoleramu ebyamagero mu bulamu. Kati njagala bagamba buli omu alina omukisa mu nsi okusinziira ensibuko ye gye yazaalibwa oba gye yava. Ako emuna akezuula kati gwe mwennyini okulidde Kampala mu muzigo nnyoko abadde malaaya ng'agenda yeetunda ssente ezikuweredde azijje mu bwa malaaya gwe mwennyini buli kyolya kibadde kya bwa malaaya oyagala kubiisana n'omwana eyakulira mu maka ng'alaba taata ne maama nga balimi n'abalunzi ng'emmere gyendya eva mu mikono gya maama wange yagirima ng'amata g'enywa taata wange yakamente nze siridde nakulanga siridde ku mmere ya alaali musomedde ku ssente za banka ssente za liba mulina masters degrees and bachelors naye mubonaabona n'ensi ne degrees zammwe simply because ssente z'ekibiza ezaabaweererera muli totally nothing bakadde bamwe babonaabona ate nga bafaayo okubasomeseza mu masomero ag'ebbeeyi nze nali mwana w'omunaku eyakulira ku mmere mmange gye yalimanga amata kitange ge yakamanga nembeetinga breast right now. My parents are enjoying the fruits of me, but you are here on the comment section shouting for me, darling. We cannot be blessed the same. Olinayo ku nnyoko akusabira essaala ng'ofunye omusiiba. Olinayo ku kitaawo asobola okuwanika emikono n'akaaba amaziga n'akaaba ku lulwo nga bakusibye. Tobiisaananga na muntu alina maama we mu nsi. Tobiisaananga na muntu eyasanyusa bakadde be nga bakyali balamu ne bwe bali abafudde. Abakadde bange nze ne bwe balifa ne bagenda emagombe balisituka ne banwanirira. Ekyo njagala mubeerewo nga mukimanyi. We munaakiteeka wano mugenda kunzijjako engalo.
Pozi n'ekirala kino njagala kukisuubiza omukyala gwe bayita Nakanguubi Fuulufiga. Fuulufiga bw'oba oyagala okumpangula mu bulamu obw'ensi eno onteeke wenjagala sooka ogenda onoonye manga omutte. Naye bw'aba ng'akyaliyo omukadde eyanzaala wallahi ogenda kulwana naye nga tomulabangako. Ekiwandiika wandiika ekyo ekintu kiwandiika tujja kukyetaaga. Kiwandiike bambi zonna kweziri tolwananga na muntu akyalina maama w'omulamu. Kati Nakanguubi Jennifer Fuulufiga olaba wasiba 10 atalina bazadde n'avaayo olonza abalina. Kati Nakanguubi nze ne wenaabeera mu kkomera ndi n'abagenda okunnwanirira nina mange naye weekwemu akafaanani Fuulufiga singa gwe basiba ani eyandikulwaniridde mukazi kubanga ensi yakukoowa wabutamanya oli ku mwana omuto gw'ozaala nze Nagudi gweyagala tambudde abasawo abeera n'ebweru wano nga kakuma eno ekyatambulira wamu nga fayiro y'emu oba tuggulewo empya gigatte ku emu yeno etambulire wamu. Ekyo togenda kukijjayo mu baana bo be wazaala teri anenkana bulungi ne woobagatta bonna teri. Kati olulanga obulungi bwange bwe bukuluma Fuulufiga nze sikutidde kunsiba mange bw'aba akyali mulamu Fuulufiga ogenda kufa tompangudde ate ne waali baavudde mu bulamu bwensi ne woonansiba azilongo azitonsibye gwakutta muntu ngenda kuvaayo. Muli bamulekwa kati naabe kana akakazi kana akasiiwuufu akeekako okutunula kakanula obuuso bwe kati keekaka bwe kasa okutunula bwe kati mukwano sooka weeroge sooka weetambulire gwe mwennyini weekulaakulanye ofuneko ku musajja asobola okukuwasa asobola okukukaabirirako gwe mwennyini eddogo lyoleeta oba lisiraanya ggwe kubanga wina tonyirira oli kasiiwuufu tosikiriza lweba kutunuzaamu kamera wena obeeranga kaddole ke babumbye mu ttaka. Nze nnaaba n'abantu bentunuuliranga yuwa nga bali disgusting. Laba omwana w'omukazi waatunula laba feesi etukula tunudde mu kamera. Nga tonaalowooza kugenda kuloga Nagudi sooka weeroge gwe mwennyini ofune ku musajja asobola okukwagala. Ono mutabani wo omubbi naakuba abantu obutalimbwa Fulanka akola mu galaji Nateete tambulira ku mutabani wo awase abeere n'emirembe. Logo omusajja naye ate n'omusajja yakufunisa olubuto olw'akaana ke wazaala omumanyi tomumanyi kwe tugamba gwe olemereddwa okweroga ofuneko ku musajja akuweesa ekitiibwa oli mb'ologa Nagudi kyokka ate n'eddogo lyennyini ly'ologa Nagudi nzisiriraba banange mundoge munnemezeeko ekigere ngenda kukkiriza nti eddogo lyammwe likola simanyi kati mbo balowooza mboyo Nagudi kati tugenda muloga mukwano sijjangako nze envivi ku ttaka envivi n'ekyenyi sibijjanga ku ttaka kubanga kati ate nze gwensinza ye omulogo w'abalogo era yasobozesa abalogo okuloga kati ate nze gwensinza yoyo Katonda nannyini bitonde bye kati gwe tolina kyogenda kuŋŋamba ng'agogenda bugenzi mu ssabo eri ekitonde kya Mungu n'oteekayo erinnya lya Nagudi n'oteekayo ekifaananyi kye nze n'ensituka ku Kiyaamu Layiri n'ensaalira 11 n'endajjanira nannyini ensi eno mu kasiriikirize nga tewali wadde kyenyeenya gwe ne ogenda mu ssabo emisana ne balyoka bakuba ensaasi nze akaseera nga ntegeeza omutonzi wange tewabeerawo kyenyeenya. Bwe buwanguzi Nagudi bwe nnina ate bwe ngenda okulemerako ebbanga lyonna pozi n'ekirala ng'ogyeko lino eddogo lyammwe lye mugamba ku social media nti muloga mugenda kutambulira simanyi ba Nagudi simanyi bulabula
ffe tulina abantu abatuloga nga bava mu famire zaffe. Balabe b'abamaama baffe kati baava ku bakadde baffe baliko ffe kubanga ffe emidumu egitwala amazzi ewaffe. Kati ffe tulina ebikonge by'abalogo nga bo bamanyi n'ensibuko yaffe ng'agenda kuyita omuzimu gw'obujjajja n'obujjajja agusindika alaamiriza amanya gange gonna, alaamiriza amanya ga mama, alaamiriza amanya ga kitange, alaamiriza amanya g'abajjajja abazaala kitange ne mmange, amala asindika eri ejjembe. Eyo sitaani agenda okujja bw'ati nga ndi ku musaala nsoma surati Ikhilasi, surati Falaka ne surati Naasi nga sitaani ayimirira wali ng'addayo gy'avudde. Werinkutte offside ku lw'okusaba ennyo kwensaba ne linkangamu, welimala okunkangamu ne nsigala nga ndi mulamu nga tewali kintuuseeko. Kati ndi Kampala ndiisa buti ate nakomyewo mbu musimanyi namenyesa ekigere, musimanyi sirina kiyungo ky'omubiri kikola. Nedda tewali, byonna bifactioninga bulungi. Nti buno obudde ne webukeera ku makya ne ngamba nti kati Asia waliwo visa yo Oman, nkwata bukwasi passport yange n'eninnye ennyonyi nera ngenda Oman. Okitegera, so abatanjagala mungeremu ku maanyi. Abaganda bemukozesa mutuuseemukko. Linnya ku nnyonyi ogende e Zanzibar, linnya ku nnyonyi gende e South Africa ogende ofunayo okw'omusangoma naye ng'ekikututte kuloga ddoni. Linnya ku nnyonyi gende e Tanzania ng'ekikututte kuloga ddoni. Ekirala munsindikireko ku jjembe erinzita mulanga ddala mwe mwekakasa eddogo lyammwe. Kubanga bino bye mugamba mbu kati musindikire eddogo bamudipotinga e Dubai, ngenda kutuuka e Uganda era nkuvume. Kati mubanga mwe eddogo lyammwe mulyekakasa, lwaki temunzikiriza ddala? Wabula abashiriku beerimba, omanyi bagenda ne babeera mu ssabo ne batandika bajjajja sitaani nedda tebiriiyo, mwonoona obudde mwokya ssente zammwe. Ffe be muliko twategeera Mungu nannyini nsi eno gwe tulajjanira kubanga ye nannyini buli kimu, yalina obuyinza ku mulogo, yalina obuyinza ku buli muntu gw'olowooza nti alina amaanyi. Kati ffe gwe tulajjanira. Kati katulabe kazaabika emipiira ddeeshi ndi Kampala, sizikisanga, wifi ebeerako 24/7. Ng'era omuntu ali blessed. Nze sisinze big voice nti we banandipootinga ngenda kusula mu ssabwe wa maama wange. Nedda. Nze ne we ngende wa maama wange ninayo ekisenge. Ne nsalawo ne ngamba nti kati kangende wa maama wange ninayo ekisenge. Big voice ne big jo temulinayo wadde katooyi wadde kasiisira kemwazimba ewammwe. Ne bw'olinnye nyonyiggwa big voice n'odde wa maama waakulaba ng'ekikolimu ekikomyewo kubanga tolina ky'olina. Tolina ky'olina mu nsi mukazi wattu. Obusente bwennyini bwe bw'ofuna buddirhamu 1000, olina omwana gwe wazaala atalinaako kitaawe akubonyaabonya. Sina mwana wa buwala nti nno agenda kukula afumbirwe, wabula gwana gwa bulenzi kugenda kubeera awo gukunyunyuute, gumale okusoma, ate ogunoonyeza omulimu, ate simanyi guwase, ate guzaale, ate otandike okulabirira abazzukulu. Nze Nagudi gw'obiisana naye mu nsindi n'omwana omu ate muwala mulungi. Nina essuubi nti waanaakula ngenda mufumbiza agenda afumbirwe. Andeetere nange kasukaali nga nze bwe ntwalira mama wange sukaali. Naye gwe big voice omwana oyo gw'ofiiririrako agenda kuwasa mukazi we, ate ayagale mukazi we n'okusinga gwe kubanga gwe tolina wawooma ogenda kuwa mutabani we. Alina kwagala oli mukazi gw'agenda kuwasa. Kati njagala mukuŋŋaanya mubeere eyo mu bigurupu mwebuulirire. Mumanye nti Nagudi gwe tulwanyisa yatuyitako dda. Osigadde Dubai, oli kukolera nusu 12. Ninnya ennyonyi ndi Uganda. Nfuna akalango kamu wano ku TikTok nga kali kumpa akakadde.
tebakutegeera bwange bwe nnina nti nze sobola kubeera wano e Kampala nenfuna ekizibu ky'emitwalo 3 ne batagateera ku ssimu. Gwe Big Voice ani asobola okukuwa wadde 10 nga n'okutwala e Dubai bakutwalira ku bbanja omukazi n'amala n'akulangira. Kati njagala siganya mulina obulumi ku lw'okubonaabona kwe mubonaabonamu ennyo engeri gye mukola. Me I work smart. Tell them. Rama yejeyo mu mute naye abeeko ne kyayogera. Tomuzindalo gwa Rama. Rama Wonders. Bane mugamba mu Gye tuli. Wangi. Ebigambo biwulidde. Embeera ndaba weetambula mu maaso. Biwulidde. Naye nze kye nnyinza okubagamba nti tekigasa kweyisa bulungi naye ng'oli musamize. Ebyaffe tubikwasa Katonda yatumalira ebyaffe. Kyova olaba mutuloga mutusabira obubi naye ate tetukka. Okitegeera? Tubikwasa Katonda newoneeyisa obulungi naye ng'oli musamize eddogo teritukwata. Dooni ayimuka ekiro n'afukamira n'asaala, nyimuka ekiro n'enfukamira n'ensaala. Gwe weebuuze lwaki ogamba abaana bajja bonaabona naye ng'ababonaabona ye muntu ava e Saudi n'adda e Dubai. Abonaabona addamu n'alinnya ennyonyi. Desh abonaabona addamu n'alinnya ennyonyi. Nedda. Njagala kuwa bananga abantu b'e Dubai oba abantu b'ensi. Njagala okijje ku ngeri tebasenge. Bifeera omugala gwe bayita Don Rajab. Tumujjukira. Oyo gw'olaba yatuukanga mu bbaala ne babula okumukusinga ebigere nga bamuvunnamira okumukuba oluseke nga giraasi twanywedde bagirwadde okuginywerako. Rajjabu baamukwata ne bamusiba ali mu kkomera. Wali olabyeko ene blogger from Dubai okugamba free Rajjabu. Nedda. Ayogera kano akakazi akatamyevu kano kamalaya akaali ketundanga ne bba wanko nga konako kakola obwamalaya. Bba waako ali mu kkomera nga tekamanyi bbanga kibe bagenda mu oyo bisani wakako. Baatomera omuntu nga batamidde omuntu n'afa. Ogwo musango gwa mada ate nga yali mweru. Kale no banditomeddeko omuddugavu naye yatomera mweru ali mu kkomera. Eko olisiza okukamera ku maviivi osabire ebbaawo oli ku nagudi eyamaze ennaku bunaku mu kkomera n'afumba nadda. Kati obubuzi Abaganda bwe balina olaboogerera. Kati Rajjabu yali avumyani? Ffe tuvuma abantu. Rajjabu yali avumyani Deshi? Oyinza kubanga gwe tomumanyi. Mumanyi Rajjabu? Mumanyi? Waliwo we wali otuddeko n'osangako abantu b'e Dubai nga banakuwalirako naye gw'olaba oyo awadde ssente, abakoledde buli kiramu, abasapootinze, abagulidde zikamera, abakoze eki, naye okuva lwe baasiba Rajjabu teriyo okuwadde buloga. Okyali ku Ochano Media nyongera okujjukiza Jana Airport Pickup. Tukola Airport Pickup services zaffe nnungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala. Muneesige mbatambuze ku miwendo egya wansi. Tulina discount mwenna abaana bakwata ku luguudo lwa Mityana Road ng'ennaku z'omwezi lumu March.
mujje mbatambuze ku layisi. Tulina free wifi, tulina n'ebyokulya, munesike ne family zammwe mbalambuze airport babalabe nga mulandinga. Mujje tutambule ffenna, mujje mu booking nga bukyali mwena abaana bakoma after Ramadan, komawo timu December timu ki wenna jangu booking tolinda kumala kufuna tiketi olemu okusumbuyizibwa ku ssaawa esembayo ate ojja ku WhatsApp tuba tetusobola kulemererwa. Ninyongera okubaza munna abala video yange to the end ne mulabula nga temuskipinze mukono ndi musimu saba Katonda abawe kyemusinga okwagala. Ate n'ekirala nyongera okubajjukiza nti Channel Media ko kyali subscribe for more